Essuula ey'e16. Awo Mukama n'agamba Samwiri nti, olituusawo okunakuwalira Sawulo nze nga mmaze okumugaana okuba kabaka wa Isirayiri. Jjuza ejjembe ly'amafuta ogende n'akutuma eri Yese Omubesirekemu kubanga neerabidde kabaka mu batabani be. Samwiri n'ayogera nti, nnyinza ntya okugenda? Sawulo bw'alikiwulira alinzita. Mukama n'ayogera nti, twala entenduusi ogende nayo oyogere nti, nzize okuwaayo ssaddaaka eri Mukama. N'oyita Yese ajje ku ssaddaaka, nange ndikulaga bw'olikola, era olinfukira amafuta ku oyo gwe ndikwatulira erinnya. Awo Samwiri n'akola ekyo Mukama kye yayogera, n'ajja e Besirekemu. Abakadde b'ekibuga ne bajja okumusisinkana nga bakankana nga boogera nti, ozze mirembe? N'ayogera nti, mirembe, nzize okuwaayo ssaddaaka eri Mukama. Mwetukuze mujje nange tugende ku ssaddaaka. N'atukuza Yese ne batabani be n'abayita okujja ku ssaddaaka. Awo olwatuuka nga batuuse n'atunuulira Eriyaabu n'ayogera nti, mazima Mukama gw'afukako amafuta ali mu maaso ge. Naye Mukama n'agamba Samwiri nti, totunuulira maaso ge newaakubadde embala ye bw'eri empanvu, kubanga mugaanyi. Kubanga Mukama talaba ng'abantu bwe balaba, kubanga abantu batunuulira okufaanana okw'okungulu, naye Mukama atunuulira mutima. Awo Yese n'alyoka ayita Abinadaabu n'amuyisa mu maaso ga Samwiri, n'ayogera nti, so n'oyo Mukama tamulonze. Awo Yese n'ayisaawo Samma, n'ayogera nti, so n'oyo Mukama tamulonze. Yese n'ayisa mu maaso ga Samwiri 7 ku batabani be. Samwiri n'agamba Yese nti, Mukama talonze abo. Samwiri n'agamba Yese nti, abaana bo bonna bali wano? N'ayogera nti, ekyasigaddeyo omuto, era laba alunda endiga. Samwiri n'agamba Yese nti, tuma bamukime, kubanga tetuutuule okutuusa lw'anajja eno. N'atuma n'amuyingiza. Era yali mumyufu n'amaaso ge nga malungi era eyeegombebwa okutunuulira. Mukama n'ayogera nti, golokoka omufukeko amafuta, kubanga ye wuuyo. Awo Samwiri n'alyoka addira ejjembe ery'amafuta n'amufukako amafuta wakati mu baganda be. Omwoyo gwa Mukama ne gujja ku Dawudi n'amaanyi okuva ku lunaku olwo n'okweyongerayo. Awo Samwiri n'agolokoka n'agenda e Laama. Awo omwoyo gwa Mukama gwali guvudde ku Sawulo, n'omuzimu omubi ogwava eri Mukama ne gumunakuwaza. Awo abaddu ba Sawulo ne bamugamba nti, laba nno omuzimu omubi oguva eri Katonda gukunakuwaza. Mukama waffe alagire kaakano abaddu bo abali mu maaso go okunoonya omusajja omukubi w'ennanga ow'amagezi. Awo olunaatuukanga omuzimu omubi oguva eri Katonda bwe gunaabanga ku ggwe, kale anaakubanga ennanga n'engalo ze naawe oliwona. Sawulo n'agamba abaddu be nti, mundabire nno omusajja ayinza okukuba obulungi, mumundeetere. Awo omu ku balenzi n'addamu n'ayogera nti, laba, nalaba mutabani wa Yese Omubesirekemu, omukubi w'ennanga ow'amagezi era omusajja ow'amaanyi, omuzira era omulwanyi, era omutegeevu okwogera, era omuntu omulungi, ne Mukama ali naye. Sawulo kyeyava atumira Yese ababaka n'ayogera nti, mpeereza Dawudi mutabani wo alina endiga. Yese n'addira endogoyi n'agitikka emigaati n'ekita eky'omwenge n'omwana gw'embuzi, n'abiweereza Sawulo mu mukono gwa Dawudi mutabani we. Awo Dawudi n'ajja eri Sawulo, n'ayimirira mu maaso ge, n'amwagala nnyo, n'atwalanga ebyokulwanyisa bye. Sawulo n'atumira Yese ng'ayogera nti, nkwegayiridde Dawudi ayimirenga mu maaso gange, kubanga aganze mu maaso gange. Awo olwatuukanga omuzimu omubi ogwava eri Katonda bwe gwabanga ku Sawulo, Dawudi n'addiranga ennanga ye n'akuba n'engalo ze. Awo Sawulo n'aweeranga n'awona, omuzimu omubi ne gumuvaako.